إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تندرز الله سبحانه وتعالى gatumutendeza namatenda malungi era amajjuvu agagamugwanidde yeyekka. Tuzaako kusabira ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumiranga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Tumwanjagira abeere nga amubunduggulako okusaasira n'emirembe nga bibulira ddala abantu b'ennyumba ye ne basahaba be bonna n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Tumwanjagira tutaase omubi sitaani oyo atulabankanya enkya n'eggulo ng'ekigendererwa okutujja ku mulamwa ogwo ogwatutondesa, ng'ekigendererwa ayagala tubeere nga tugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, tubeere nga tukaafuwala, abeere ng'aweza ennamba ennene ey'abantu ab'okumugoberera okuba nti ayingira nabo omuliro. Tuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala tutaase okuba nti tugwa mu butego bwa sitaani. Tumwanjagira atutaase, atubikkirire, atukuume, atutaase omubi oyo. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, omusomo gwaffe bwe twateekako omutwe ogugamba nti okusoma edduwa z'abafu bid'a, olwaliro biidhinillah lwe tuguggalawo nga omusomo gwaffe ogw'olwaleero gwe guggalawo era nga gwe gusembayo ku bikwatagana ne talakaini gye tubadde tutunuulira mu darasa zaffe ebbiri eziyise. Musomo guno tugumazeeko ebbanga, tuguyigiddemu ebintu bingi. Tubadde tusoma mu kitabo kya mukadde waffe Fadilatu Sheikh Abi Abdillah Muhammad bin Said Rasilani hafidhahullah. Nguno mulamu akyaliwo Dr. musajja wa mugaso nnyo eri eddiini y'Obuyisiraamu naddala mu kusomesa addawatu as-salafiyya. Atuwandiikidde ebitabo ebiwera, asomesezza ebintu bingi mu maloboozi, era nga nkakasa nti eno emuganyuddwamu kiwanvu era ng'ekyagenda maaso n'okumuganyulwamu okumala ebbanga olw'ebintu bino byatukoledde mu kuwandiika ne mu maloboozi. Ekitabo kye tubadde tusomamu yakiteekako omutwe ogugamba nti hukumu qira'atil Qur'an lil mauta, ennamula y'okusoma Qur'ani nga tugisomera abafu. Tukimanyi bulungi nti abantu bangi abazuula mu ddiini nga bagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe, ebiseera bingi bakuŋŋaana ne basoma Qur'ani ng'ekigendererwa kyabwe Qur'ani eno ebeere nga egenda okuyamba abafu, empeera zivaamu zigende eri abafu baabwe abo abaafa nga basiraamu. Tulabye ebintu bingi ebiraga nti eyo si nkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sheikh waffe ono
okuvira ddala ku ntandikwa yatulaga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yabanga afiiriddwa yakolanga atya, bwe yagendanga okuziika yakolanga atya, bwe yavangayo yakolanga atya. Ebyo byonna bye tuzze tutunuulira tubuliddwamu wonna wagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yakuŋŋaanyako ku basahaba be n'abagamba nti olwali tugenda kusoma Qur'ani ng'empeera ezivaamu zigenda eri abafu bafe abaafa. Ne tuwunzika nga tutunuulira sheekhe ensonga ze yasembyayo ng'atulaga bidaati bangi mu bantu ze bakola nga zikwatagana n'okusoma Qur'ani. Mu ezo bidaati ze bakola mwe muli bidaa ey'okusoma talakaini ku kabuli awo nga baakamala okuziika omufu. Tukimanyi bulungi nti bangi mubazuula mu ddiini abagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe bwe batuuka mu kuziika amangu ddala nga bamaze okuziika bakyali awo ku kabuli, omuwalimu asutama awo ku kabuli awo n'abikkula akatabo n'atandika okuba nga alaamiriza ebigambo ng'abiweereza omufu, bayiwako n'amazzi. Ne batandika okumugamba nti bamalayika babiri bagenda kukujjira, bwe baba bakujjidde ne bakubuuza baddemu bwoti ne bwoti ne bwoti. Twagenda okwetegereza ensonga eyo nga nsonga teriiko bujulizi wadde nga mukadde waffe Dokituru Ahmad Kisuule yakoowoola abantu okuba nti basoma talakaini era n'agamba tutuukibwako okufa okujjako ng'olaamye nti bakusomere nga talakaini, wadde nga ebyo yabyogera naye tebiriiko bujulizi. Nga bwe twalaba musomo gwaffe oguwedde ebigambo by'abakadde baffe abalajina daima olukiiko olw'abakugu mu kutegeera eddiini eno olutuula mu Saudi Arabia, ebigambo bye baayogera nga batugamba nti nno ebikolwa ebyo kubeera kuzuula mu ddiini. Twala ebigambo bya Muhammadi Swaleh Uthaymeen rahimahullah ng'ono Allama y'omu ku basajja eŋŋwaŋŋuli abakugu mu ddiini eno Allah subhanahu wa ta'ala be yasitula ku mulembe gwaffe guno. Twalaba ebigambo bye era nga naye akakasa ng'atugamba nti ebyo kuzuula mu ddiini ekituufu kye kiruwa. Agamba nti innama warada an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama annahu idha faraga min dafni almayyiti waqafa alayhi wa qala, nti nabbi sallallahu alayhi wa sallama kimujjibwako nti bwe yabanga amaze okuziika omufu awo mu kaseera awo nga baakamala okuziika yayimirangawo ku kabuli awo n'agamba nti istaghfiru li akhikum. Owulira ebigambo bino yabyolekezanga bano abalamu ababaddewo mu kuziika. Istaghfiru li akhikum, muyitirize nnyo okusabira muganda wammwe ono gwe tuziise Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusonyiwa. Was'alu lahu at-tathbita, era muwanjagire Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amunyweza. Lwaki? Fa innahu al'ana yus'al, mu kaseera kano abuuzibwa. Eyo hadisi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama tuzze tugira emirundi mingi okuviira ddala ku ntandikwa. Sheekhe waffe yagitulaga nga bwe yali nga enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Olwaleero biidhinillah njagala tufundikire n'ebigambo bya mukadde waffe Asheekhu Muhammad bunu Muhammadin al-Mukhtaaru Ashinqiti bwe yali nga akola sharehe nga nnyonnyola ekitabo ekiyitibwa Zaadil Mustaqni nga kya fiqhi. Sheekhu waffe ono omuwandiisi w'ekitabo agamba nti waqad su'ila an hukmi at-talqiini ala al-qabri. Ono omumanyi Allah subhanahu wa ta'ala
bwe yasitula amadaala mu kutegeera eddiini eno yabuuzibwa ku nnamula ya Talaqayni ku kabuli awo. Faqaala, naddamu n'agamba nti talqiinu lmayiti baada qabrihi fiihi hadiithu Muaadhin radiyallahu anhu. Kubikwatagana ku nnamula ya Talaqayni eyesomerwa omufu oluvannyuma lw'okumuziika mu kabuli, ensonga eyo eriko hadithi ya Muaadhi radiyallahu anhu. Sheikh agamba nti wa hadha alhadithu dhaifun, hadisi eyo eyogerwako munnange nno hadisi nnafu. Wa huwa mu'aridun lima huwa asahhu minhu. Lwaki? Anti ekubagana eri kyennyume kyebyo ebituufu okuviira ddala ku nabbi sallallahu alaihi wasallama, nga bwe mbanyonnyodde okuva emabega wali. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe banga amaze okuziika yayimiriranga ku kabuli awo n'akubiriza abalamu bano abaliwo ababaddewo mu kuziika baweeyokko akaseera bayitirize okusabira muganda waabwe ono Allahu subhanahu wa ta'ala abeere nga amusonyiwa. Lwaki? Mu kaseera kano abuuzibwa balajjaine Allahu subhanahu wa ta'ala abeere nga amunyweza asobole okwanukula ebibuuzo bino ebigenda omubuuzibwa. Sheikh agamba nti fa inna hadith al-Bara'i bin Azib dhakala al-mu'mina. Mu hadisi ya al-Bara'i bin Azib gye tumanyi obulungi abagoberera emisomo gyaffe twagisoma hadisi eyo, twagisomako emisomo ena ne tuginnyonnyola mu bugazi ng'etulaga kiki ekiddirira oluvannyuma lw'omwoyo gw'omuddo okuggibwa mu nnyama yaagwo ku sayidi ey'omulongoofu n'ey'omwonoonefu. Sheikh kyagamba wano nti mu hadisi eyo eyogera ku muntu omukkiriza abaffe abeera atya mu kaseera awo nga amaze okusiibula ensi eno. Agamba nti wala shakka anna Allaha la yadhlimu abdahu fa inna al-muhsina sayujibu. Tewaliwo kubuusabuusa nti mazima ddala Allahu subhanahu wa ta'ala talyazaamaanya muddu we n'akeddagala. Fa inna al-muhsina sayujibu. Mazima ddala omuntu omulongoosa, omuntu abadde ku nsi ng'alongoosa era ng'akola ebyo by'ateekeddwa okukola, ayawula Allahu subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe awatali kumugattako, teyeetaba mu byabuwangwa, tadduka kuddayokko mu kyalo kulambula bijja na kusaba bafu, mpewo z'abajjajja zimukwatiddeko zimuwerekere bw'aba alina gy'alaga, teyeeraguzalaguza, tabeera na buti mu waleti, talina butanga mu miryango, talina byawongo n'akamu n'akeddagala. Abadde ku nsi kuno ng'agoberera sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, tewaliwo okubuusabuusa, omuntu oyo abeera ajja kwanukula ebibuuzo bino ebibeera bimubuuzibwa. Walmusii'a la yujibu, wabula yono omwonoonefu abadde awakanya amateeka ga Allahu subhanahu wa ta'ala, yeekoleranga bw'alaba, ayongera mu ddiini, akiteeka ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti yakumpanya obubaka, tewaliwo okubuusabuusa nti aba tajja kusobola kwanukula bibuuzo bino ebimubuuzibwa. Walawla kanahu man fil ardi jami'an faman mata ala tawhidi wal iman fa inna Allaha huwa alladhi yuthabbituhu. Sheikh agamba nti wadde abantu bonna ku nsi ne beekuŋŋaanya ne batandika okubanga bamulakkana, bamugamba nti bamalayika baba bakubuuzizza ddamu bwoti ne bwoti, tebasobola kubeerako kye bamuyamba. Wabula faman maata ala tawhid,
oyo yenna aba afudde ng'afiiridde ku kwawula Allah subhanahu wa ta'ala wal iman n'obukkiriza ng'akakasiza ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda era gw'abadde asinza mu nsi muno era ng'agoberera ebyo bye yatuma nabyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fa inna Allaha huwa alladhi yuthabbituhu. Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yasobola okubeera ng'amunyweza, teriyo mulala asobola kumunyweza. Wa huwa alladhi yulaqinuhu, ye yekka asobola okubanga amuwa obusobozi obwanukula ebibuuzo bino. Kama qala ta'ala, nga ye yennyini bw'atugamba mu Qur'ani nti yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu surati Ibrahim aya 2:7. Eno aya tugirabye emirundi mingi nti Allah subhanahu wa ta'ala yeye nyine yuthabbitu Allahu alladhina amanu, anyweza abaddu be abakkiriza bilqawli thabit, n'ekigambo ekinywevu fil hayati dunya wa fil akhirah, mu bulamu buno obwensi ne ku nkomerero. Kigambo kyekyo ekinywevu abamanyi batuvuunulira nga batugamba nti ekigambo ekyo ekinywevu kye kigambo kya la ilaha illa Allah. Kyekigambo kya la ilaha illa Allah. Ekigambo ekyo obadde ku nsinga ekigambo ekyo kikolerako oba nedda. Ekigambo kya la ilaha illa Allah kyatebenkera mu bwongo obwo, ne kitebenkera ku lulimi lwo, ne kitebenkera mu kifuba kyo oba nedda. Obadde okola ebyo ebikinywezaawo oba obadde okola bikimenyawo. Bw'obanga obadde mukkiriza era ng'ekigambo ekyo okikolerako wakitegeera ne kinnyikira mu bwongo obwo ne mu kifuba kyo ne ku lulimi lwo, era nga n'ebikolwa byo byennyini biraga era binywezaawo ekigambo ekyo, tewaliwo kubuusabuusa, ogenda kubeera mu abo abajja okubeera nga banywezebwa mu kaseera ako ak'okubuuzibwa ebibuuzo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wayudhillu Allahu adh-dhalimin, abalyaza amaanyi nno Allah subhanahu wa ta'ala abaleka ne babula, tabakwatirako, tabanyweza. Nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatunnyonnyola nti omukafiri oba omwononefu bwe bamubuuza ebibuuzo ebyo addamu mbu la adiri, nze simanyi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wayafalu Allahu ma yasha, Allah subhanahu wa ta'ala akola yenga bw'aba ayagadde, tabuuzibwa. Kyabasazeewo ekyo kyekikola. Surati Ibrahim aya 2:7. Aya eyo abamanyi bagituvuunulira nga batugamba nti etegeeza ekigambo kya la ilaha illa Allah. Omuddu abadde mu nsi ng'anyweza ekigambo ekyo ng'akiyimirizaawo mu butuufu bwakyo, Allah subhanahu wa ta'ala amuwa obusobozi, amunyweza n'aba ng'asobola okwanukula ebibuuzo by'omukabuli. Ekyennyume ku ebyo ebigambo bya Sheikh Dr. Ahmad Kisule bye yagamba nti aya eno yetuwa obujulizi obunywezaawo talakayini mweno aya. Naye bw'obikkula ebitabo bya tafsiri abakugu mu kutegeera eddiini eno ojja kisanga nga bonna bye boogera biri kyennyume kyebyo mukadde waffe Dr. Ahmad Kisule bye yagamba. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza tubeere nga twekwata ku bigambo by'abakugu abo Allah subhanahu wa ta'ala be yasitula amadaala mu kutegeera eddiini. Sheikh agamba nti wathabata fi tafsiriha kama jaa fi hadith al-bara'i qawlu al-mu'mini, nti kikakafu era kinywevu mu kuvuunula aya eno nga bwe kyajja mu hadisi ya Barra'u bin Azib radiyallahu anhu. Qawlu al-mu'mini, ekigambo ky'omukkiriza kitya? Nti omukkiriza ono bw'alibuuzibwa man rabbuka, agenda kuddamu ayanukula agambe nti rabbi Allah. Ono mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatubuulira omukkiriza engeri gy'agenda okwanukula ebibuuzo bino. Bw'alibuuzibwa man rabbuka, ali muleziwo, agenda kuddamu agambe nti rabbi Allah.
bw'alibuuzibwa eddiini gy'abadde asoma agenda kuddamu nti wa diini ya Islam, eddiini yange Buisiraamu. Lwaki? byebyo byennyini byabadde akola ng'akyali mulamu. Abadde asinza Allah era ng'amutwala nti ye mulezi we. Obusiraamu buno ye ddiini gy'abadde asoma. Bw'alibuuzibwa ku Muhammad sallallahu alaihi wasallama agenda kuddamu agambe nti nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, nabbi wange bwe mbadde ngoberera eyandeetera eddiini eno ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. agamba nti inda jawabihi hadhihi al-ajwiba, inda jawabihi hadhihi al-ajwiba athalatha, ebyo bye bigambo omukkiriza byagenda okwanukula nabyo ng'abuuziddwa ebibuuzo bino ebisatu bye tumanyi ebibuuzibwa mu kabuli. Fahadha min tathbiti llah, agamba nti ekyo kiva mu kunywezebwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwanywezaamu omuddu ono. Liannahu idha ra'a almalakaini fazi'a, lwaki omuddu ono mu kaseera awo nga alabye bamalayika bano ababiri afuna entiisa, tewaliwo kubuusabuusa. Wahalahu almatra'u fi makanin lam yahadhu wa lam ya'lafuhu. Jukira bulungi nti omuntu ono ali mu kifo kipya, ali mu mbeera mpya, alaba ebintu bipya, talina kyamanyi. Jukira nti otunuulira ebitonde by'otalabangako. Omuddu ono aggiddwako ejjigi ekifu ku maaso, kati alaba ebintu ebipya byabadde tamanyi, byabadde talabangako, ali mu mbeera gyabadde tamanyi. Wa huwa awwalu saa'a wa awwalu manzari yaraahu, ekyo kyekiseera ekisookera ddala alaba ku bintu bino ebipya byatalabangako. Fayakunu min ashaddi alhawli ala alabdi, kano kaseera kazibu nnyo. Omuddu abeera mu kutuuyana, kaseera kazibu nnyo, alabye ku bintu ebipya byatalabangako, alabye ebitonde byatalabangako, afunye entiisa. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera ng'amunyweza olw'obwesigwa buno bwe yalaga ng'akyali ku nsi. Agamba nti nno wahiya awwalu manazili al-akhirati allati yafza'u fiha al-abdu, kino nno kyekifo ekisookera ddala omuddu wagenda okusooka okufunira entiisa ku bikwatagana n'olugendo lwe olw'okumutuusa ku lunaku lw'enkomerero, yawma al-qiyama, lwagenda okuzuukizibwa. Kati ebiseera byagenda okumala mu bulamu obwa barizaki, awo waaba ateekeddwa, eno yeebeera entandikwa, bino byatuukirako bye bimwaniriza, alaba ebitonde byatalabangako. Entiisa eno ebeera ejjudde, kuba mwakafaananyi naawe ng'otandise okutunulira ebitonde tobirabangako, biina amaanyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti ebitonde bino bigenda kubeera bya ntiisa nnyo, ebitonde bino bya ntiisa nnyo. Naye omuddu ono omukkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala amunyweza n'aba ng'asobola bulungi nnyo okwanukula ebibuuzo ebimubuuzibwa ebitonde bino. Fa in kaana mu'minan, bw'abeera ng'omuddu ono abadde mukkiriza, thabbata Allahu qalbahu, bw'abanga abadde mukkiriza omuddu ono Allah subhanahu wa ta'ala amunyweza omutima gwe ne gunywera, n'abanga ayanukula ebibuuzo bino. Agamba nti nno wadhalika ala qadri ma fihi min al-imani wal khayri, agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala amuwa okusinzira ku kigero ky'obukkiriza bwe n'ebirungi byakuŋŋaanyiza ng'akyali mu bulamu buno obw'ensi. Wa in kana ala kamalin min al-imani wa kamalin min as-salahi fa inna Allah subhanahu wa ta'ala
yuthabbituhu tathbitan kamilan wala yahdhuluhu. Agamba nti omuddu ono bw'abanga abadde mukkiriza nga obukkiriza bwe bunywevu bwa kika kya waggulu, obukkiriza bwe bujjuvu, era nga abadde mujjuvu mu kulongoosa wano mu nsi, fa inna Allaha subhanahu wa ta'ala yuthabbituhu tathbitan kamilan wala yakhudhuluhu. Omuddu ono Allah subhanahu wa ta'ala mazima ddala amunyweza olunywezo olujjuvu, tagenda kumuvaamu muddu ono kubeera nti nno afuna okutiisibwa. Wallahu azza wa jalla yuwaffiqu abdahu wala yadhulimuhu. Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kulyaza amaanyi abaddu be, atuukiriza ebyo byonna byalagaanyisa, atuukiriza ebyo byonna byalagaanyisa. N'olwekyo omuddu ono bw'abanga abadde mukkiriza ng'abadde agoberera ebyo byayisa ku lulimi lwe, ng'akakasa ekigambo kino ekya la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala cannot let him down at all. Tasobola kumulyaza amaanya. He will never disappoint him n'akamu n'akeddagala. Wabula agenda kumunyweza abeerenga omuddu ono asobola bulungi nnyo okubanga ayanukula ebibuuzo bino ebimubuuzibwa bamalayika bano. Wabula bw'abeera nga mwononefu, ekyo tukakasa bulungi nti abeera tasobola kubeera nga ayanukula ebibuuzo bino. Bw'atyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe yatugamba. Kati naawe muganda wange omukkiriza, leka kubuzaabuzibwa. Tekisobola kubeera kyennyume bw'oddayo n'osoma hadiisi ezo ezikwatagana ku mwoyo gw'omukkiriza n'omwoyo gw'omwononefu nga gusenvula okuva mu nnyama yaagwo, kyekigenda okuddiira. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ebigambo ebyo yabinnyonnyola bulungi. Kati gwe bw'ojja n'ogamba nti nno talakayini eno ya mu ddiini, era nti omufu ono tulina okumubbira ebibuuzo nga twakamala okumuteekayo mu kabuli, tumaze omumuteekako ettaka, tumuyiyeeko ttani y'ettaka, mbu bw'oyiwako amazzi gano gagenda ne gamuyingira mu kutu n'azuukuka, n'atandika okuwuliriza bye mumugamba, yeeteekerateekera ebitonde bino ebigenda okumujjira. Ku mukolo ogwo gwe baaliko ogw'okusoma edduwa y'abafu, nga guliko bamaseeka ab'ebitiibwa n'ejjubba zaabwe. Subhanallah, bamaseeka mulyaza amanya nnyo abasiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala yabasitula amadaala ne babatwala ne musoma ebigambo by'obusiraamu, ebigambo bya Nabbi alayhi salatu wassalam, naye ne mutatuukiriza, ne mujja ne mutandika okulimbalimba abantu olw'okuba mwenoonyeza eryammwe ku bwammwe, munoonya ebitiibwa nti bwe munaava ku kusoma edduwa z'abafu ebitiibwa bye muyina bijja kubaggyibwako abaddu. Abantu bano ababadde babagoberera babassaamu ebitiibwa, babawa akasente, bajja kubavaamu, ne mwerabira nti nno ekiseera kijja kutuuka muve ku mwaliro guno ogw'ensi, muddeyo musisinkane omulezi wammwe atandika obbabuuza akana n'akataano. Ekyo mukyerabidde. Bamaseeka bakuŋŋaana ku mukolo ogwo, ab'amadiguli, Kisuule Doctor, Rajabu Kakoza wa Masters, yafuluma Azhar. Emyaka gyafaaki egyo gyonna? Gyafaaki? Mukakasaawo nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama khana risala, nga Imam Malik bwe yagamba nti oyo yenna azuula mu ddiini aba agamba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yakumpanya obubaka. Bino yabirekayo n'atabitusomesa, kati ffe katubijjeyo gye yabikukulira. Bw'abanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ayimiridde ku kabuli n'agamba istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita, eyo hadisi emanyiddwa bulungi. Musabire muganda wammwe Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga amusonyiwa, mumulaajanira abeerenga amunyweza. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fa innahu al'ana yus'al. Mukaseera kana abuuzibwa
Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti amunyweza mu kaseera ako n'ekigambo ekinywevu kigambo kya la ilaha illa Allah amunyweza nakyo ddi ebbanga lyamala ng'omuddu ono abadde ku nsi ekigambo ekyakikolerako era nga munywevu ku kyo agambye yuthabbitu llahu alladhina amanu babaseeka muzuukuke alladhina amanu Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ki mutuyambe muleme kubuzaabuza baddu nga bwola bakalisa bwe yabadde ku TV abuzaabuza abantu mbwe omukafiri tumusabira subhanallah aya Qur'ani eri mu surati Tauba emanyiddwa bulungi gwe n'oyogera ekyennyume inna lillahi wa inna ilayhi raji'un n'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza embeera bweti weyimiridde gwe omuddu ayagala okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala era ng'oyagala okubeera ng'akunyweza osobole okwanukula ebibuuzo ebyo kuba tewaliwo kubuusabuusa ffenna lyekkubo lye tugenda okuyitamu twagala tetwagala tugenda kubuuzibwa ebibuuzo ebyo abaffe weesalirewo ogenda na bigambo by'abakugu bye batunnyonnyola Allah subhanahu wa ta'ala kikyategeeza mu aya eyo oba ogenda na bigambo bya Dr. Kisuule okusalawo kuli gy'oli Sheikh agamba nti fala da'i an yulakkana al-insanu teri mukooza yenna asobola kulakkana asobola kutegeeza mufu ono ng'amugamba ebigambo bino nti baba bakubuuzizza olina kwanukula bwoti fa inna Allaha azza wa jalla sayulakkinuhu hujjatahu Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga alakkana omuntu ono amakulu ng'amunyweza amuwa obusobozi obwanukula ebibuuzo bino wayubayyinu lahu sabila mahajjatihi tasobola kumulekerera ne bw'oba oyagala otya tasobola kumulekerera era amulongooseza n'amulaga ekkubo n'amuwa ekyokwanukula fa inna Allaha ta'ala latifun bi awliyaihi almu'minina mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala ye mukwata mpola wa kisa nnyo eri mikwano gy'abakkiriza tasobola kumulekerera mu kaseera kano ng'omuddu ono abadde ku nsi nga Allah subhanahu wa ta'ala ye mukwano gwe afubanga bw'asobola okulaba nti atuukiriza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala yeekwata ku sunna za nabbi sallallahu alayhi wa sallama omuddu ono omukkiriza abeera mukwano gwa Allah n'olwekyo tasobola kumuvaamu mu kaseera kali akavannyuma gwe tolaba bw'agamba eri mu surati Yunus ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun zuuku kateekayo obwongo muddu wa Allah mazima ddala mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala tebagenda kufuna kutya wala hum yahzanun era tebagenda kunakuwazibwa alladhina amanu uliriza alladhina amanu wa kanu yattaqun abaddu abakkiriza nga babadde ku nsi kuno nga batya Allah era nga bamugondera lahumul bushra bagenda kubeera n'essanyu bagenda kusanyusibwa fil hayati dunya mu bulamu buno obwensi wa fil akhirah ne mu bulamu obwenkomerero bagenda kubeera nga basanyusibwa bagenda kufuna essanyu la tabdila li kalimati llah ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala tekikyuka era tekikyusibwa ne bw'oba oyagala otya yakifulumya ne kiwandiikibwa mu Qur'ani kyaggwa bwe kityo bwe kiri abakkiriza bagenda kufuna okuganyulwa bagenda kutaasibwa abakkiriza era nga babadde ku nsi nga batya Allah subhanahu wa ta'ala abo be bakakafu nti gye mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kubalekerera dhalika huwa alfawzu alazim okwo kwe kuganyulwa okunene okwo kuganyulwa kunene kwa amaanyi Allahu akbar baddu ba Allah tuzuukuke
tulemu okubuzaabuzibwa n'abatono ennyo abagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe. Dhalika huwa alfawzu alazim. Okwo nno kwesiima okunene, okwo nno kuwangula kunene, okwo nno kuganyulwa kunene. Lwaki? Omuddu ono abadde ku nsi nga mukkiriza, wakaanu yattaquun, abadde ku nsi nga atya Allahu subhanahu wa ta'ala, tabadde mujeemu, abadde muntu nga bw'aba agudde mu nsobi ayanguwa mangu nnyo okwenenyeza Allahu subhanahu wa ta'ala. Buli kaseera abeera alwana okuba nti ateeka mu nkola ebyo Allahu subhanahu wa ta'ala by'ayagala. N'olwekyo n'aba ng'ayingidde mu abo mikwano gya Allah, awliya Allahi la khawfun alayhim, mikwano gya Allah tebagenda kufuna kutya n'akamu n'akeddagala, wadde balibeera nga batunudde ku bitonde ebitamanyiddwa, bavudde ku nsi nga tebabirabangako. Niho olw'okuba babadde bagonvu kuno ku nsi nga bagondera omulezi waabwe, bakakasa nti ye yabatonda era gyali gye bagenda okudda, era babadde bafubanga bwe basobola okulaba nti batuukiriza ebyo by'ayagala, nga bamutya, bagonvu, beewombeefu gyali, bafuuka mikwano gye. N'olwekyo mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala lahumul bushra, bagenda kusanyusibwa fil hayati dunya wa fil akhirah, bagenda kusanyusibwa mu bulamu buno obw'ensi ne mu bulamu obw'akhira. N'olwekyo baddu Allah bulungi abakkiriza, eyo surati Yunus aya 62 okutuuka 64 Sheikh yazireeta ng'ayongera okukakasa ebigambo ebiri mu aya eri mu surati Ibrahim. Sheikh agamba nti nno walidhalika ma thabata ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama annahu laqana mayyita, nawekityo nno ma thabata, owulira, ma thabata ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama, tewaliwo kikakafu kyonna nga kijjiwa ku mbaka ono Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, oyo yajja okutuyigiriza eddiini eno, annahu laqana mayyitan, tewaliwo kintu kyonna kinywevu kuva ku nabbi sallallahu alayhi wa sallama nti yalakkana omufu. Bamaze okumuziika n'atandika okumugamba nti baba bakubuuzizza ddamu bw'oti, nedda, tekiriwo. N'olwekyo bw'owulirawo yo yenna akiteekawo, manya nti ali mu kujeeja, ali mu kuzuula mu ddiini. N'olwekyo bw'owulira akiteekawo abeera ali mu kujeeja, ali mu kuzuula mu ddiini. Tuyina kwekwata ku ebyo ebituufu ebyajjibwa ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Tuyina kwekwata ku sunna, tuzinyweze, tuve ku bino eby'okuzuula mu ddiini. Jukira bulungi hadisi gye tusoma enkya n'eggulo, inna asdaka alhadithi kitabullah wa khayra alhadi hadiyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa sharra al-umuri, owulira, wa sharra al-umuri, obulungamu bwokka bwe bulungamu bwa nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, ebintu ebisingira ddala okuba ebibi byebyo ebigunjeewo. Wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a, buli kyomanyi nti kino kigunjeewo kuba kuzuula mu ddiini. Wa kulla bid'atin dalala, ate buli kuzuula mu ddiini bubeera bubuze. Wa kulla dalalatin fi nnaari, ate buli bubuze bwonna bukutwala mu muliro. Ebigambo ebyo tubikole tutya? Dokita Kisuule n'aba mufaanana, Dokita Kisuule n'aba mufaanana, Dokita Kaliisa n'aba mufaanana, Rajabu Kakoza n'aba mufaanana. Ebigambo ebyo tubikole tutya? Ebigambo ebinywevu ebyayita ku lulimi lwa nabbi sallallahu alayhi wa sallama tubikole tutya? Mumbuulire. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, bw'atyo Sheikh waffe ow'ekitiibwa ebyo ebigambo yasembyayo ku nsonga ekwatagana ne talaqayini,
n'olwekyo muddu wa Allah zuukuka. Dokita Kisule yakugamba nti laama bakusomera ettalakaini. Nze nkugamba nti okusinziira ku bigambo ebyo nga bwe tubirabye tubijja kubamanya abeesigwa. Gwe kola kyennyume laama tewali kusomera talakaini kuba kyekiriko obujulizi okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Laama abasiraamu bayimirirewo akaseera, bayimirirewo akaseera ku kabuli awo nga balajanira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akusonyiwa era nga akunyweza osobole okwanukula ebibuuzo ebyo. So si kubbira bibuuzo n'akamu n'akeddagala kigenda kuyamba wadde okugasaamu wadde eddakiika n'emu. Wabula bw'onoolaba nti tebakusomera talakayi, wabula babeerewo akaseera nga bakusabira ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yakolanga, awo wojja okufunamu era wojja okuganyulirwa. Awo wojja okufuniramu era wojja okufuna okuganyulwa. Naye bw'onookola ekyennyume n'ogoberera abo abagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe, muganda wange ogenda kifuwa ng'okizza munda mu kaseera ako ng'otandise okulaba ku bitonde ebyo by'otalabangako. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. N'olwekyo baddu wa Allah bulungi abakkiriza bwetyo bwe tusobodde okulaba ebigambo by'abakugu ku nsonga eno, tumaliriza omusomo guno nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bino abifuule bya mugaso nnyo eri ababiwuliriza. Maliriza nga muwanjagira ateekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange. Allah subhanahu wa ta'ala yansoboleseza okubibatuusaako ensobi ezibaddemu zange nga nze, era mulajanira abeere nga azinsonyiwa aleme okuzibafuulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.